Omukutu Cruise exclusive kosinzidde okubanga ate otulabira Allen Cruise gemanya nyongero banirizaako nti mwebale nnyo mwebale ddala kubanga ate mutulaba olunaku olwaleero tuli proudly powered by Nobat Events. Nobat Events bano bagamba nti gwe ng'oli muyimbi olina ekivulu olina concert olina launch ebyo byonna bajja kuba bikolako bulungi basasula bulungi nnyo ddala ekintu ekiyitibwa abayimbi so Nobat Events banoonyeeko kotadde ne Marus Bridals. Kakati olunaku olwaleero ensonga eri mu ggwanga tutuuza wano bimuli wano y'ensonga eya Pastor Bujjingo yavuddeyo n'ategeeza n'agamba nti ekintu ekyakoleddwa omusumba omu gw'atayatiikiriza mannya okukola konsati ne kujjula omwenge ne kujjula abayimbi b'ensi ekyalumya abantu bangi nnyo bandyagadde okumanya discussion eno ekoma wasonyi tuteeko mu bantu baffe aba bulijjo abantu tulinawo aba bulijjo tulinamu abantu abaweebwa respect mu ggwanga buli omu awa endowooza ye ya tetugenda kuvoola tetugenda kuvuma tetugenda kukola ki but just kuwa buli omu ndowooza ye but otherwise saawa zino nga tusookera eno omukyalo ono asooka tweyanjulire n'oluvannyuma tutandikiraawo. Abalungi abatulaba ku Allen Cruise tusanyuse nnyo mwebale kubeerako mwebale kumuwagira mubeereko muwagirire ddala erinnya Mbabazi Hawa Nnyindo Honorable Councillor Nansana Municipality sanyuse nnyo nange okubeerako Honorable Councillor Municipality ki? Nansana Municipality Nansana Municipality okay tweyanziza nnyo akakisa kano neyanziza nnyo neyanzedde amanya Boss Ladies Boutique nga bulijjo tuli wane Allen Cruise okay tweyanziza nnyo omukisa guno Allen Cruise gw'otuwadde mukwano amanya Benny Best kansala w'abavubuka okuva mu Kyengera Town Council. Yes. Tugenda tandika n'omukyala Benny Best kuba wali one of the organizing committee eya CRK Planet bano nga bebategeka ekivulu kya Bugembe soko tubulye enteekateeka mu kuteekateeka mwateekateeka mutya bwe kyajja ku stage awo era mwateekateeka bayimbi kyabali balina okuyimba kyali kirina ttambula kitya ebintu bwebyo. Actually I'm speaking on behalf of CRK Planet and on top of that I'm speaking as gospel artist too. Nange kenyini ndi muyimbi ate wa gospel era ndi mulokole so ekintu kino bakiteekateeka bulungi era kyensuubira nti bw'obanga waliyo because naliyo ku ground bw'obanga waliyo walabira ddala ekintu nga kyatambula bulungi ba gospel artist bonna bayimba okuviira ddala ku nnyimba enkadde Betty Namaganda bonna bayimba okitegeera so we are not expecting nti bwe tuba balokole we should send these people away betuyita ab'ensi that's bad it's wrong. Pastor Bugembe kyagezaako okukola actually twalaba Nina Rose ku stage yes naye Nina Rose Kabako bwena twabalaba ku stage Misa Kisemakula yes but this guy is trying to pull these people okubajja mu nsi okubaleeta back to God. I think that's what he's trying to do. Kuba bw'oba olaba Nina Rose yajja ku stage n'ayimbamu naye akayimba ka gospel naye kali halfway okitegeera so nze ndowooza he's trying to mend these people's hearts to come back to God okitegeera naye kati bw'oba okirabye obulala I think nze kiba kibi because pastor bwe twategeka nga CRK Planet twali to expecting aba pastors bangi from different churches naye tetwabafuna naye ate enteekateeka mwali mu expecting about pastors from different churches. Okay. We are expecting so many pastors from different churches naye tebasobola kujja ab'ensi ne bajja Bugembe n'abakuba omuziki era wavaawo bangi nga balokose yes. atalaba concert eno oba atalaba kivulu kino njagala okuwa brief analysis bona agenda ku channel eno yennyini waliwo video gino tadde yaba gospel artists abamu ku benalabako waliyo Betty Nakiganda waliyo mama baby Gloria Betty Namaganda Betty Nakibuuka
yaliyo, waliyo Exodus, waliyo Levickson, waliyo Joy Tendo, bayimbi bangi nnyo aba gospel abaweebwa omukisa kwolwo olunaku. Waliyo omwami bamuyita Lubega ayimba nnyo ennyimba za soul music, bangi nnyo. Tudze ne kansala, ekintu kulyowa myoyo kitegeeza ki? Kuba manyi nti pasita oyaniriza buli omu nga bwazze, buli omu mu kiti kye mwajjira mumusembereza. Do you think ti ekintu pasita Bugembe kyeyakola okuwaayo abatono, koza abayimbi ba gospel baali bangi abayimba okusinga ku bensi, koza abensi nalaba Papa Misa Kisimakula, nendaba Kabako, Nina Rose, then nendaba ne Spice Diana, beyo benalaba, naye ate aba gospel baali bangi nnyo. Ekintu pasita Bujjingo kyeyayogedde okirabira mu dimension ki? Ensonga eyo ngenda kugiwaako, ngenda kuspeakinga my mind. Pasita Bujjingo alina naye akantu keyerabiddemu. Mu kuwulira abalokola abo buli omu alina Mukama engeri gy'amuyitamu. Bonna tebayinza kubanga Mukama abayita kyekimu, kubanga buli omu yakulira waabwe, buli omu yakuzibwa maama we, ate buli omu yazaalibwa taata we. N'olwekyo nze kukya pasita Bujjingo sayidi emu mutuufu naye sayidi endala si mutuufu, kubanga abo bennyini abantu ate nabo bayita ab'ensi bagenda mu kyaki ye ne bawaayo ku ssente. Tulina abantu abagenda mu lunch hours, naba nga badde ava Kampala n'aviiramu ebwayise n'agenda mu lunch hour, naye nga sina mulokole nga tasabira wuwe, naye n'agenda n'asaba. Kati aba amanyi ki nti mulokole oba si mulokole? Ffe tubadde tumanyi bapasitaazi abo bajja kwegamba nga tuddukirayokko nga tulina ebizibu oba oyina abantu abakulya obubi, omutima gukumenyese, n'okyama n'ogamba kansabireko kko wano n'otoowolokoka kwe bayita okulyowa omuntu omwoyo. Okitegeera? Ng'omusiraamu ng'ogamba nti olunaku lwaleero olumpisizza bubi, n'ogenda n'osiibako mu muzikiti n'osaala sunna. Kwegamba n'owulira nga nawe omwoyo gukoze eki? Gutoowolokose. Kibeeranga mu kyaki, ndaba abantu abasaba evening prayers ezaba erubaga, abantu bagenda ku ssaawa 10 ne basaba, abantu bagenda ekiro ne bakola ki? Ne basaba. N'olwekyo nno nze nteesa ntya, okuteesa kwange kugenda eri pasita Bujjingo. Pasita Bujjingo tukwagala nnyo, tetwagala otulage ekifaananyi kyakwawulayawula mu bantu. Nga ggwe w'oyagala ennyo era abantu ab'ensi, kubanga ow'enjiri n'ogamba abalokole n'abatali balokole muwulirize kino. Mbadde nkusaba owe pasita Wilson Bugembe eddembe, abalokole n'abatali balokole agende nga abalyowo emyoyo, then after abasiimye abawulidde ekigambo nga kimukutteko agoberere pasita Bugembe alokekere ddala. Kenyongerako akalala ka pasita Bugembe, ffe tumwebaza bwebaza okujja eno mu bantu abagweddemu essuubi n'abalaga nti wadde ye mulokole akyasobola okujja mu bo. Kwegamba tumugoberere atulage byajja mu bulokole ebirungi, naffe abali ku nsi tube nga tumukola ki? Katereze bulungi kongeremu Pasita Bugembe kalungi nnyo. Nze mwebazaako okujja eno wansi tumenyekanye emitima, ffe bayita abonoonefu, ab'ensi abonoonefu naye nga tetuli bonoonefu. Wajja eno n'akikuba n'atulaga nti abanywa omwenge, abeeyisa batya, abatalina busaasizi, abalina enkwe ezenge. Kati pasita buli wajja n'atubamu ekigambo ne tuba naye n'atulaga nti neri mu bulokola ashayininga, naffe nekituwa amaanyi okugenda okumwegattako. Amina. Tuzzeewo Jamila, ensonga ogitaanyaako otya? Nze bwe ndaba ng'eyaliyo ku kivule ekyo kya pasita Bugembe, kyali kya bagospel artist n'abayimbi abalala, naye pasita Bujjingo nga bwe yayogedde nti ekivule ekyo we badde bakikoledde bagifudde ebbaala. Singa baali bakutegeka kivule ekyo nga bwe baakola nti ba gospel artist
anyway ne ba music banaina abalala ba music industries bana abalala abensi okujja ne bayimba nakyo kyadde tekirina buzibu naye ekifaananyi ekyabadde kiragibwawo nga concert yadde ekoleddwa awamu nsobola okuddako ku side ya pastor Bujjingo eri yabadde nga bbaala oba nfuna bulungi omwenge abantu bambadde nga bwe baagala kwegamba nga tekiraga kifaananyi kirungi okusinziira ku kye nabadde nsuubira nga nze ngaggwe tekyadde kifaananyi kirungi nti muyimbi wa gospel ategese ba gospel be balina okujja bagenda okuyimba nate ekifaananyi kye nalabyewo kyabadde kirala eno banywedde mwenge eno kabako byadde akulandooza mwabirabye nze nga nze ekifaananyi kye nafunye kyabadde kirala pastor Bujjingo yabadde mutuufu ku sayidi emu okwogerako bwatu kyadde kisusse ebbaala ebo ebbaala bagamba nti kivulu kyabayimbi bagende gospel abeere gospel bajje nga bagenda kuyimba gospel ba gospel bokka okitegera onfunye bulungi aba gospel nga badde bategese ekivulu ekyo bajje nga bagenda kuyimba ku ekyo naye babadde nze nganze yabaddeyo nalabye ng'ebbaala eno mwenge eno abakutte bino eno abeekoze bino byansobedde kyakusobedde olina kyeyagala yes Alan Jamila let me ask you one question abayimbi ba gospel pastor Bugembe baavaawa mu bano be muyita abensi naye singa tewaaliwo muntu one day one time eyasituka n'ajja n'agamba kulwa pastor Bugembe kaŋŋende mulwanirire mumendinge mubuulire enjiri teyalivuddeyo n'alokoka n'atuuka ku kye yatuuseeko ku lunaku lwanga mmeka nga 3 singa baamulekanga abantu okitegeera naye waaliwo abaavangayo mu mbeera yonna ne bajja ne bamubuulira enjiri ne bamwesibako ne bamusembeza okitegeera I think that's what we should do to our fellow people abatannalokoka nga pastor Bugembe bwakola abayita mu church n'abasembeza wabeerawo amafuta ag'enjawulo agabeera mu church oba agabeera ku musajja wa Katonda buli wasembeza abantu bano be tuyita abensi so nze ndowooza ekintu ekyo si kikyamu okiwagira kye babadde bakola mu ndoomu no si kiwagira naye nze ndowooza tekyabadde kikyamu kubanga yayisa abantu b'ensi n'abasembeza eri Katonda gwamuwulidde ayimbayo ku luyimba olw'ensi actually abaaliyo kweyo concert Bebe Cool oluyimba olwamuyingiza lwali lwa gospel okitegeera papa webale nnyo papa Misa Kisemakolo oluyimba olwamuyingiza lwali lwa gospel teri muntu yayimba luyimba kunama simanyi biki bend over biki ne president oluyimba ze yayimba zonna zaali zizzamu bantu buzamaanyi so ninawo akatalekeka nze nno ngamba ntya ku pastor Bujjingo pastor Bujjingo mukwano tukwagala nnyo oli byakulabirako ebiseera ebisinga olokodde abalokole olokodde ab'eddiini endala bonna abatali balokole ab'ensi abaaki naye mukwano ekintu ekirumu ekikuyitirirangako si lwakuba olina omukisa gw'okuba ne platform ennene olina radio olina TV wabadde osobola okuzza mulokole munno mukafunda n'omugamba nti pastor kyokoze kino ekintu okiddamu next time kankungira abalokole bange okuyingira kubeere kwa mutwalo kubanga pastor wano mu Uganda teri akusinza bantu ndoza mwala bajuze ekyali ettolo pastor Bujjingo numbers you are the best next time okuvayo ku mikutu ovumirire kibi nnyo ebyomu nyumba tebitottolwa ita pastor Bugembe mwogere nga abalokole nga abakulu b'abalokole ababatwala omuzze ebbali omugambe mukwano abantu abo ab'ensi baleke nze jangu nnyina numbers abantu ne babayingidde mutwalo pastor Bugembe afuna kyayagala neyanza nange ninayo akatalekeka n'olulala pastor Bugembe wabanga ategeka ebivulu ategeka ekivulu nga kyaba gospel bano ab'ensi basigale eri ng'olaba otya nze n'akatalekeka akange kagenda kwawukanako kokka mmwe nze ngamba pastor Bugembe taata yonna gy'oli oyongere okuzza abantu ba Katonda eri Katonda
kubanga bayibuli egamba ajja abaavu mu nfuufu n'abatuuza n'abalangira. Kye tukusaba kyokka mukwano yongera okujja abantu ba Katonda yonna gy'obasanze oba mu bbaala oba mu sisha oba mu mwenge obasembeze obazze eri Katonda. Nga tumaliriza buli omu agenda kumpa endowooza ye nga tumaliriza kantandikire ewa maama waffe nti amadiini gaffe gano agasookawo mu katuliki mu kristaayo mu Seventh Day musiraamu tetulaba nko mu Seventh Day nti asojja mu katuliki tioba mu katuliki asojja musiraamu tioba okujjako bibeera eno muffe bantu bibeera muffe no bantu musiraamu simuyitaga mu katuliki naye bo nga bannaddiini tetubiraba nko okujjako bino bitambula ku street nosanga maybe abo abantu ab'enzikiriza zaabwe naye nga si bakkiriza oyina agamba nti omusiraamu ayimiridde eno simanyi n'omu ayimiridde eno ne batandika okweyawulayawula but bwe kijja ku bakulu b'eddiini bennyini naye ate mu balokole tukirabye nnyo naddala wano pastor gondi akolagana aba pastor gondi akolagana na pastor gondi beekubira mu bantu because balina media houses ne beekuba ekitalaga kifaananyi kirungi eri mu bantu bano aba followinga kitutwalawa oba kitwalawo omuntu yandiagadde okulokoka kati mundowooza ye ngenda kugambako omulembe egy'emabega eri emirembe egy'emabega eri egibadde n'abaana ab'empisa abagunjufu abakulira mu maka nga we abakatuliki bawa amaka gabaliranye ag'abasiraamu ekitiibwa nga bazadde baabwe batenderezanga amadiini g'abaneiba gaabwe kyabo nno muneebeerubaga nga nammwe mwemanyi muli baaki beekibuli naye kati ng'abaana baabwe babagamba mu buntu mpolampola kati ffe abaana ennaku zino tubagamba tubaleekaanira bolowooza aba bagenda kukola kyekyokubiri kyoba omanya kino ekisanja guno omulembe gwa byanfuna teri ayagaliza ya munne kuzaala nduusi buli omu ayagala numbers ekigambo numbers wakitegedde bulungi numbers matters buli omu akaayanira kwegamba ku nte buli omu ayagala atwaleko ettundutundu ate nga tebasobola kumalawo ddunia eno n'olwekyo nze ŋŋamba kimu buli omu awe munne ekitiibwa mu ddiini ye abalokole oba beetwala bo bakola ki byanfuna bye biri mukola ki kubanga tuwulira n'obujulizi waliwo kikyakyemu ewa obujulizi ate abawadde obujulizi ne bayita eri nga sinabalema nga balamu batambula ffe twabaleka beekola ebintu byabwe naye tetuliwo kuvumirira buli omu akola ekyawulira ng'akola ki bezze mu kisenge ffe tetunyumirwa nnyo pasita Bujjingo oveeyo nenye pasita Bugembe kubanga pasita Bugembe mutoowo mu ddiini oyinza n'okuba ng'omusingako muzze mu kisenge mpola n'amwatulira afa talina mikwano n'olwekyo ensonga yange pasita biseera ebisinga osibangamu beera n'okusaasira mu mutima oleme bambikono na pasita Bugembe abadde tatambudde bubi ate pasita Bujjingo nkwagala nnyo era ndabira maama makulu omulungi omwolugavu Alan nze ekintu ekyo sijja kukyogerako nnyo naye kyensuubira nti buli muntu alina gye yakulira so abasumba bano Katonda wabateekako amafuta abamu balowooza bakitalo okitegeera ate nga Katonda waba akutaddeko amafuta aba amaze aba akuwadde omukisa aba amaze oluusi tekibeera kyangu nnyo okutera kukuggyako ngalo bw'aba akutaddeko n'akuwa so nze nkireetanga kirowoozo sigenda kirambulula nnyo oba wenaakirambulula tujja kusulawo nja kubanga abulira enjiri nze nkireetanga kirowoozo abasumba mukama musabe omwoyo w'amagezi lwaki nkyogedde bwe ntyo si buli musumba alina nti wali omulabye ng'avuddeyo avuma omuntu right balina buli muntu alina gye yakulira nze siwulirangako ku pasita mmenye erinnya pasita Tom pasita Kayuwa yadde Bugembe oyo kennyini simuwulirangako ng'avumya omuntu naye lwaki gwe ovuma ono n'ovuma ono n'ovuma oli kwegamba naffe tukirowoozaako naye oba mulamuzi ng'oli wakusala sayidi ono n'avuma gwe era n'avuma omulala ffenna nga bwe tuli wano eno lwaki gwe ogamba ku buli omu you should let people be ensobi yonna eyogerwako no sometimes you should let people be
okitegeera so nze nkiretanga kirowoozo. I think we should mind our own businesses. Buli muntu akole kyalina okukola kubanga abantu bangi betulina obuulira enjiri bannaye ensi nnene ate ekyetaaga Katonda. I think we should concentrate ne tubuulira abantu ba Katonda tusobole okubaza eri Katonda. Neyansa. Naawe tuwe endowooza yeewunzika. Nze endowooza yange nganze nze ngamba abantu era ng'omukyalo oyo bw'ayogedde tukulira mu maka ga njawulo era eddiini buli omu aba naddiini ye. Nze ndi musiraamu ono aba mulokole oli mukatuliki si kirungi era kwebanga twesindika nti waayo oli mukatuliki sembere eri tekiba kirungi naye bw'oba okoze ekintu omukatuliki nyinza obutakwegobaako nti oba owayesembere eri nze omusiraamu naye tekiŋŋaana kujja kukyogerako nga pasita Bujjingo bw'akola oba bwe yakoze. Nzija ne ngamba wayi kino na kino mba sivumye ng'ekigambo ky'okozesezza. Lwaki buli time era gwayogera? Nina okwogera ku nsobi. Just think of it. Abalala tebalaba nsobi ezo. Baziraba naye nze basirikidde. Call him. Mami kyeyabadde agamba nti muzze mu kisenge. You should at least make a phone call. Wabata muziza mu kisenge. Talk to him. Ensonga endala. Si buli kintu nti bakyogera. Yes. Abantu balina ekintu si nsobi. Si buli kyolabye nti olina okyogera. Ekyo njagala bannayuganda bakitegeere. Kino nkyogedde olwaleero. Si buli kimu nti olina okukyogerako. Kino nkiddamu ogwokusatu. Abantu buli kijja n'olinayogera buli kijja banne si buli kintu nti omuntu olina okukyogerako. Ebintu ebimu bireke nga biyite buki nga wakirabye naye obeere nga atakola ki sobole okuwangala mu bulamu obulungi. Tulekeraawo okulumya bannaffe emitima, tulekeraawo bannaffe okubatulugunya. Tochi eyo yabadde y'amangi yatadde ku pasita Bujjingo pasita Bugembe ey'okugamba nti waliwo munnaffe omu pasita Bujjingo nkwagala nnyo bambi naye weefuge si buli kintu olina okikomentingako. Kale tweyanzenga Cruise Exclusive gwe mukutu nabagambye tutambula Nobat Events ate akukwotadde Marus Bridals Murad Afrisa basponsa abalungi nnyo kema baddewo bulungi nnyo kwanga ensonga zitambuza bulungi tujja beerangawo ndowooza n'omulundi nga gumweki nga twogera ku nsonga ez'enjawulo. Ani omulala mulungi mulungi tours and travel mulungi tours and travel bano bakulambuza Uganda yonna y'oyagala okutuuka. Ngenda kuba naye muleeta very soon on the show abeere nga ate naye atunyumiza ku bintu bya tourism n'ebintu ebiri mu tourism sector bye balina okukyusa. Kale njagala okuba nga tona lunaku olwaliro mbasibira no musibe bulungi mwera.